finally akatambi nkaguddeko aka Alien Skin we yakubidde Evelyn MC oluyi. Olunaku olw'eggulo nakoledde story eno nakutegeezezza mutwalidde tetulina bujulizi na bukakafu ku nsonga ya Alien Skin okubeera nga yabadde akubye Evelyn MC oluyi. Ne nkutegeeza mbuno eno story babadde bagezaako nnyo nga wekisoboka okubeera nga bagibikkako ettaka nga bagibikkako obusubi abantu baleme kubeera nga bategeeza ki kyabaddewo ku Zina Carnival eya Galaxy FM. Na lwaki babadde tebaagala bannamawulire okubeera nga bakitegeerako oba abantu ab'enjawulo okubeera nga bakitegeerako reason nenjikuwa nti nera Alien Skin eyakubye Evelyn MC oluyi mukwano nnyo gwa Galaxy FM ate nga ne gwe baakubye oluyi mukozi wa Galaxy FM. Event yabadde ya Galaxy FM kati ndowooza aba Galaxy ne batayagala kubeera nga ekintu kyabwe oba erinnya lyabwe lijjako ebisooto ndowooza ne basalawo ne bayita Evelyn MC ne bamugamba omanyi Evelyn MC engeri oli mukozi waffe wano ku Galaxy bambi tobaako nakyoyogera ekyo tukyesonyiwe tukisirikire ate nga n'ensonga Alien Skin mukwano nnyo gw'aba Galaxy FM kubanga bakuba bulungi nnyo ennyumba ze bamukyaza bamusapootinga kwegamba waliwo station eraga mnya omuyimbi ono tumulimu nnyo mukwano gwaffe so ndowooza engeri Alien Skin gyali mukwano gwabwe Evelyn MC mukozi wa Galaxy FM ne basalawo ekyo okukizingira awo kireme kubeera nga kivaayo mu bannamawulire n'ababadde balina obutambi ndowooza ne babagamba mbu obutambi obutemubuta. Olunaku olwaleero lwakusatu actually wayiseewo ennaku 3 bweddu bukyanga incident yeebaawo lwetufuna obutambi n'obujulizi nti ddala kituufu Alien Skin yakuba Evelyn MC oluyi. Kizze kitya omanyisa nnyo okukola story nga sirina bukakafu ng'olunaku olw'eggulo however ekyo kyabadde kimpitiriddeko naye olunaku olwaleero Evelyn MC ye kennyini nga tulabako n'akatambi kennyini we bamukubidde oluyi ebyabaddewo nga bamaze okubeera nga bamukuba oluyi. Evelyn MC avuddeyo ne statement egamba yes ddala kituufu Alien Skin yankubye oluyi neera ne mukola buli kimu ekyetaagisa okulaba nga nkwasagana ne bannamateeka bange tulabe ki kye tugenda okubeera nga tukolera omuntu ono okulekera okubeera ng'ayisaamu abantu amaaso. Agamba bineno byabaddewo ennaku z'omwezi nga 5 May 2024 neera ng'agamba akwasagana ne bannamateeka be aba Ssempebwa and co-advocates balabe ng'eki gye bagenda okubeera nga bakwasaganyamu ensonga. Keesi bagiguddewo dda neera nga keesi against Alien Skin under SD reference number is 02/06/05/2024 ndoza yeyo reference gundi ebisigadde byonna agamba agenda bikwasa bannamateeka be bukyanga Alien Skin akola fujjo ndoza ligenda kukoma kono Evelyn MC ngenda making sure munkuwa updates ku bice bigenda okubeera nga biddira naye wano ku SMX Media gwe kyonokola subscribing nga notification bell ebisigadde bitulekere.